Okunoonyereza kwaffe kutandise okuzuulira ddala ku ki ekyabaddewo ekyaviiriddeko n'omuntu omu abadde amanyiddwa nga Ssembuusi Fred myaka 2 ng'ono abadde muvuzi wa bodaboda yagenze maaso n'abeera nga alusuulamu akaba. Ffe nga poliisi tuguddewo fayiro okunoonyereza ddala ku ki ekyabaddewo nawankubadde ebyakazuulibwako biraga nti aba sides ebbiri abawagizi ba General Ashande saako n'aba Honorable Theodore Ssekikubo bwe bati bagenze mu maaso ne bava mu mbeera era ekyo ekyabaviiriddeko n'okuba nga balwanagana ekyaleeseewo abasirikale ab'amagye okukuba amasasi mu bbanga okugenda maaso n'okuba nga bagumbulula n'okutaawulula abantu abadde bataamye obugo. Mu butanwa essasi eryakubiddwa mu bbanga ne libeera nga agamu gakwata omuntu ono Ssembuusi Fred bw'atyo n'abeera ng'afa. Era kigambibwa nti essasi lyerimu eryo lyasoose kuyita ku bantu abawerako okuli n'omubaka w'Erwemiyaga Theodore Ssekikubo gutuuliddeko nti naye yakoseddwako ku lugalo lwe saako n'omulala abamu gwe bayita Tebayingana Moses eyakoseddwa ku mutwe gwe naye nga bo bano bali bulungi okuggyako Ssembuusi Fred yate yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Naye ng'okunoonyereza kugenda maaso tusobole okutegeera ddala ki ekyabaddewo nga era abasirikale baffe bali mu kukola ogwabwe era nga wenjogeera wano omulambo guggiddwayo ne gutwalibwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka okusobola okuba nga gukolebwako postmortem. Tetunnaako gwe twakutte naye nga tukyagezaako okufuna statements ez'enjawulo oba oliawo zijja otutuusa ku abo abajja okubaako kye batubuulira. N'omusirikale abasirikale ababadde mu nsonga eno nabo tubayise bajje batubuulire sayidi zaabwe ng'ate ne sayidi y'abantu ba bulijjo nayo weyekulumulula okulaba ng'etuwa ekifaananyi ddala ki ekyabaddewo. Yeah, we are still in control. Of course, police is the lead. Ekyo mukimanyi. Police eri mu lead era ekolagana bulungi nnyo n'ab'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe. So saagala abantu boogera ebingi nga bagamba nti poliisi tekutte bulungi ensonga eno. Poliisi ensonga egikutte kannabwala era ssaawa yonna mujja kuba mulaba ki ekinaava mu nkwata y'ensonga eno. Tukimanyi bulungi nti ebyokwerinda mu ggwanga muno tulina police, tulina army, tulina ne prison saako n'ab'ebyokwerinda abalala. Omuntu wa ddembe okuba n'abakuumi be tekirinaako mateeka gekimenya kasita kibanga poliisi ekimanyi nti nno alina abakuumi bwe batyo.